Mukama tusaba oyimirire Mukama kwebyo onyweza obujulizi obwo emirembe n'emirembe Mukama tusaba omwami ono mufuule omukyala Dorcas. Mukama Katonda Taata ow'eggulu tuli mu maaso gano nga omusana nga n'eggulu lyonna nga liraba. Kitange Taata tusaba Pasita Bugembe omuwa omukisa ogutalina buyinike nga bw'ogamba nti ayina omukisa oyo alabirira abanaku ayambaza abanaku. Kitange Taata tusaba nga bw'atwambaza naye omwambaze era tusaba Mukama wange Taata ekyetaago kye Mukama Taata okimumalire omuwe Mukama Taata omukisa ogusumukundiddwa omuwe obwana n'abaana Taata kwe kusaba kwange amakya ga leero oba mu ttuntu lya leero. Ani akatuwadde akagaali omwami Okuchuku Mr. Okay, Mr. Okechukwu, Mr. Okay we call him. Yesu wayimirira abantu bonna bakitenge tebayinza kugaa nti Yesu abamu ne batya kugenda lyako abantu mwebale kujja nekusasira ne Kampala wa Allora, basketball, a danza, kalira tuyitamu wano bakyali eri kasiramu okuva eri.
Mikuru Nancy nkwebaza olulamu lwa Pastor Bugembe Mukama nga bwetuwulira tukyoleze ebyafaayo byo byonna Mukama tusaba oyimirire Mukama ku ebyo onyweze obujulizi obwo emirembe n'emirembe Mukama tusaba omwami ono mufuule omukyala Dorcas omuwa buli kimu Mukama omukyala ono omwami ono muwa omukisa bingi byakoledde abantu taata nkusaba wa Pastor Bugembe omukisa ogusukundiddwa ogw'omuyinika era omufuule Dorcas Mukama byebyoka byensobola okwogera Mukama Katonda wange Mukama omukisa musunva Amina. Osinga musabira afune ki? Musinga musabira afune ki? Mukama Katonda taata ow'eggulu tuli mu maaso gano nga omusana nga n'eggulu lyonna nga liraba kitange taata tusaba Pastor Bugembe omuwa omukisa ogutalina buyinike nga bw'ogamba nti ayina omukisa oyo alabirira abanaku ayambaza abanaku kitange taata tusaba nga bw'atwambaza naye omwambaze era tusaba Mukama wange taata ekyetaago kye Mukama taata okimumalire omuwe Mukama taata omukisa ogusumukundiddwa omuwe obwana n'abaana taata kwe kusaba kwange amakya ga leero oba mu ttuntu lya leero. Amina. Kati akagaali kaakano akagaali kaakano kali kamukuka kapya onatulamu muvugemu ani akatuwadde akagaali omwami okucuku Mr. Okay. Mr. Okechuku, Mr. Okay, we call him. Yatusizeemu musabire omukisa ne family ye yakusizeemu kana akagaali olekero otambule bulungi. Omwami yansizeemu akagaali kano Mr. Okay mu Nigeria naye asabira wano ku Washpa. Mr. Okay bannange nkusabira omukisa ogutalina buyinike ate omukisa ogusukundiddwa ogw'omuyinika omukisa gwa jjajjaffe Ibrahim Isaka ne Yakobo omukisa ogw'emirundi ena omukisa ogw'abazzukulu omukisa ogw'abannakasatwe ne bannakabirye omukisa nkusabidde omukisa Mukama gwe gy'osinga okuyayaanira kubanga tewali asiga ensigo nga talisuubira makungula wabula Mukama akuwa amakungula amalungi okungula 10 ku kinnaakyo ate era n'okusingawo wamu ne famire yo Mukama abawa omukisa. Mama Fariso. Mama gwafunye mu Fariso. Mufariso kuteeke wansi. Sagala abantu balwe nnyo musana lwa mmere buli omu bamuwe agende. Nsaba emmere yo tujawule mama omufariso onaasubirako awo. Eyanziza nnyo mpozi n'okutereezaamu tekiri nti tugaba kwega mu kamera. Oliya nti kamera tukikola to inspire others. Justify tugaba nnyo off camera. Kubanga Bible gaguno begugaba guyite kumanya. Naye waliwo omulala agamba, hey, I can also help. Olwo nayagala okugaba. That's why once a year we can show that it's a birthday, a celebration and to inspire others. So sagala yaga nti hai watali kamera Katonda yalaba omutima. So buli ayina gwayambeeyo Mukama akuddizeewo. Kale musumba mbadde saba ngoye n'ebirala. Baba sebu ya jori. Ni wano muzirike abasiba ku live. kama yebazibwe yawonye kama yawonye. Amen.
bajjangu tubayo ab'entalo bayo mu kamera tubayo ab'entalo baliko abulamu bannange okozemu omuntu w'amaanyi amamuzeewo tweyanziza kama ibazikuwonya webalira kale bannange tweyanziza nnyo tewetaaga kubeera musana situla ebintu byogende eka abeere nammwe mugambye twakulagawo ensonga yadde Amina. Omukisa gwesabire esaasaani mu bantu bonna amina bannange bannange tukubire Yesu enduulu kubanga yakikoze. Nze nasaba Katonda birthday yange ku makya nkeera mu kyaki okwebaza Mukama Katonda oyo kubanga tumukubire engalo Mukama. Eza Mukama zibeera nnyingiko bannange. Kubanga maama wange yafayina emyaka 26, taata wange yafayina 33. Kati leero mbeerezaaga naye otunuulira entanda zokoze ekyo zotunuddemu ezakukwanudde baganda weebazaani Katonda entasiima ebulaakolaki. Era leero nkubiriza bannayuganda bonna buli muntu ayambeyo mulekwa namwandu omukadde single mother kale wakiri osindike omulema akagaali okoleyo ekintu kiki ekirungi wakireereza omukadde engoye kubanga nze Wilson Bugembe ng'oselebrate nga leero nabeerako awo nga n'ekiggulo sikikola sikirina nga sirina bwembeera. Era nasaba abantu tune ku mbaga yange kale yo yina gikola nkaddiyo naye kisoke etamutiramunene njagala emisale miki n'omwana addugala ava mu street live keeki Mr. Simujwali protocol family njagala ne ku mbaga yange kuwaliwe basalira keeki bafutereyo omwana fresh okuva ku street okujjukiza abantu era nze emirembe gininga tolwaleero tulina abakadde tuli abakadde baliwo abajjajja jjajja eri emyaka emeka kati jjajja wange ate bali Katonda abakume tuserebretize ffenna temufa Katonda yeebazibwe. Abana banywa buli mwana ava mu bbala buliwa bannange sanyusa okulaba abakadde abalema baliwa abalema baliwa sanyusa okubalaba sanyusa okulaba jjajja alina emyaka emekawo mubuuze emekawo mumba sayini nga mbitereziza nabwe mugenda mbikubisa ebyuma kanzijawe bajjajja jjajja olina emyaka emeka sikyatuukira abaana okuzaala be baganda bange
Nojjajjukira na myaka gyoli. Sikyajjukira. Katonda nakuwagaza n'obanga tojjukira na myaka gyoli. Ekakulaagamba Mukama akuwa omukisa. Ekatiteeka wano omukono osabire omukisa. Badange olwali tugenda kufuna ekyokulya ebitundu bikyayogera mu bisebo tugenda kufuna